ukireko nga kanafuna futoka galira ddala iwa manyi nyina kakabada omugaati guno abana bano bayinza okugusuna naye sijja kuguteeka mu kubaka kakabada akajika kanafu olw'empulunguse ziri mu nteekateeka z'okulonda abakyamu bayinza okuyitamu naye ate naawe osobola okuyisaamu omuntu omu omulungi ayinza okubaako kyayamba Uganda. Munnabyabufuzi omutuufu omu ayinza okulemesa bannabyabufuzi 10 ababi okuyisaamu ekinattattana eggwanga. Mubadde mubiraba nammwe mulimu empulunguse abakyamu bayinza okujja naye singa oyisaamu omuntu omu ku magulu ge n'atutaasa obulabe. Ekyokubiri mbakuutira okwemanya ebbeeyi. Naddala abantu ba Buganda mwemanye ebbeeyi. Toyinza kubanga ozitowa siringa omutwalo gumu, toyinza kubanga ozitowa emitwalo 2 wadde emitwalo 10 wadde akakadde. Eyo ebbeeyi ekujaamu. Singa abasuubuzi b'abaddu bakomawo ne bagamba ndi nkuwadde akakadde nkutwale okole obudde okkiriza, oli bwakuleetera ebbaasa sente ezirimu zitwale musabe n'endala, tomulekera wadde 10. Mugambe bw'otampa sente sijja kulonda kubanga takubalaamu ka buntu, naye siba obusungu ku mutima. Njagala osiba obusungu ku mutima kuba munnabyafuzi akuyisizanga enkota y'ettooke. Leero egula emitwalo gumu, enkya 2 kati eri ku 3, ena enkya eri ku mitwalo 2, bakulamuza oli nkota ya ttooke ne bakuwa akabaasa naawe n'omwenyereketa. Akabaasa sente zirimu zitwala. Olunaku lw'okulonda bwe lutuuka tonyeza gw'olaba anaagasa eggwanga. Muli mu kibaafu mwe tulondera, omanyi tuteeka kano mu kibaafu. Oli yakuwadde ssente ayinza kumanya gw'olonze. Munfuna oyinza otya okwebalamu omutwalo gwa ssente? Gwe omusajja Omuganda yeddira enkima, muzzukulu wa Buganda, jjajja wa Buganda, ne bakuwa omutwalo gwa ssente n'olonda omuntu omukyamu, bakujooga batya nawe n'okkiriza? Faaba omulembe omutebitugulwa. Waliwo abantu tebagambe nti banguze. Nze Charles Peter Mayiga, nze ongule sente mmeka? How can you even think about it? Okuteko linga talantegeera nze ngulwa. Ondituutie baasa kuguno omuntu Katonda gwe yampa. Manja nnyina byenkoze. Ndiroya wantakko yampadde rupiya tezogereke ku obungi, naye ngendo zimubanja nga nnyina bye mukoledde nga looya awo mubanja oba niko kyentunze. Noddira ebbaasa ya mitwalo 2 n'otunda eggwanga. Oli yaŋŋamba nti omanye bannabyafuzi tebatugasa, katulonde oyo atuwa ssente. Waliwo yakiŋŋamba nti bonna be bamu ndaba, abeeno n'eno bonna bajja buli ssente. Noonyaayo ow'omugaso ne bw'anaabeera omu. Waliwo omusajja bamutanga James Kahoza, mumujjukira, era omubazi w'ebitabo. Kye yakola eggwanga situkyerabiranga okulitaasa, naye muntu omu mulamu bulungi nnyo. Yazaala omukyala yafumbirwa General Rondi. Temulaba nti ekintu kyakola kya muwendo eri eggwanga? N'olwekyo omuntu omu wa mugaso aba akuwadde ssente zirye musabe n'endala, naye gwe londa omuntu anaagasa eggwanga. Kaakati omuntu omutuufu y'ani?
nga Katikkiro wa Buganda nteekeddwa okulambika Obuganda ku muntu omutuufu. Okusookera ddala awa Kabaka ekitiibwa ye muntu omutuufu. Okuwa Kabaka ekitiibwa tekitegeeza kufukamira nga tulamusa Kabaka kyokka. Okukuuta akalevu kirungi naye tekimala. Ennaku zino ndaba n'ababuuza Kabaka nga bayimiridde simanya balangira n'abambejja. Nnyabo abambejja mufukamirira Kabaka. Okufukamirira Kabaka tekimala. Nandibadde nakyo kisaanidde. Naye kitegeeza okuyimirira ku magulu go abiri ng'oli munnabyabufuzi n'okugira amateeka agatyoboola Kabaka. Omusajja Omuganda obeera otyawo ne bayita etteeka eryoboola Kabaka n'oddaawo n'omumunyala. Buli Muganda waawe kitaawo ekimutyoboola n'osirika. Wali osanze omuntu ng'ajoga kitaawo mu masaŋŋanzira naawe n'okuba obudde bakuyita kimpemempeme. Oyimirira ku magulu go ogaana etteeka eryoboola Kabaka. Olina okulwanirira abantu ba Buganda kye baagala. Olina okusoosowaza ensonga za Buganda ssemasonga 5. Omuntu omutyamu y'oyo agamba nti Buganda byegamba sibitegeera. Tobitegeera otya? Tosobola kwebuuza. Byonna bye tumanyi mu nsi twazaalibwa tubimanyi. Mbale tuyiga biyige. Bwe mba nga nkussaamu ekitiibwa nfaayo okunoonya ky'oyagala kikitegeeza. Omunnabyabufuzi ow'omugaso y'oyo agaana okutwala Buganda ng'eddaala n'okutambuza abantu ba Buganda kye baagala. Batuyita ayita amannya oba tujeregajerega mu mpapula z'amawulire. Mukkiriza mutya okubajirigajiriga? Abatujerega abamu batunuuliraawo. Ffe eggwanga ekkulu okwazimbirwa Uganda otujerega otya? Omuntu ow'omugaso si y'oyo agenda amansamansa ssente buli wantu. Nedda. Ow'omugaso y'oyo asobola okwanjula ensonga ezifa ku kitundu kye nga teyeekomomma ate ng'asobola okwanjula ensonga ezo ne zitegeerekeka mu banne eyo gye bateeseza. Omuntu ow'omugaso y'oyo amanyi okuteesa. Obusobozi bw'okuteesa kintu kikulu nnyo. Kubanga okutuuka ku bye twagala kirina kuyita mu kuteesa na kukkaanya. Omuntu alina obusobozi okwanja ensonga ayinza okutuyamba. Bw'oba tosobola kwanja nsonga n'otuyamba otya? Nakyo mulina okukyetegereza nga mulonda. Omuntu ow'omugaso yalumirirwa abantu mu bwesimbu. N'olwekyo mwegendereze bino. Tewali mubaka wa Parliament alina busobozi kukola nguudo oba kuzimba malwaliro oba kuzimba butale oba kufunira abavubuka mirimu. Ebyo bikolebwa gavumenti. Era egyo gy'emirimu gya gavumenti. Toyinza kugamba nti ekitundu kino tekiriimu luguudo kubanga balonda NRM tebalonda FDC. Gwewa kibiina kiri kyoyagala bw'onooba ogendayo n'oyitawo. N'abo bonna abeesimbyewo okuba pulezidenti tewali n'omu alina ssente mu nsawo ye kukola ebyo. Tebabalimba. Bonna abeesimbyewo okuba pulezidenti tewali n'omu asobola alina ssente zikola nguudo. Oluguudo lwa ssente nnyingi nnyo oba wazigjeewo. Bonna bakozesa nsimbi zammwe ez'omiwa omusolo. Wabula omutuufu kwabo y'oyo akwata ssente zaffe n'azikozesa ebyo ebitugasa nga bannayuganda. Amalwaliro agalimu abasawo n'eddagala. Amasomero agasomesa ebigasa abaana baffe. Asobola okufunira abantu obutale obw'ebintu bye balima yew'omugaso. Eyeesammula enguzi n'obulabbayi
n'ebirala ebiyambira ddala omuntu asembayo wansi yewa omugaso. Ow'omugaso siyo yakugamba nti londa nze kubanga nja kuweebwa minisita. Bw'owulira nti londa nze kubanga nakufuka minisita talina mugaso. Mbabuulidde nze mukulu wammwe nnyina obibagamba. Minisita yakusasulira ebisale by'amasomero oba bw'olwaza yajja n'atwala abaana bo mu ddwaliro, yagula eddagala mu ddwaliro emulago, oyo minisita gw'otijja naye. Emmwanyi zo nga wazinozeeya n'akutunira akatale. Ekitundu okuva mu minisita nga tekirina malwaliro oba masomero oba nguudo, ng'abantu bye balima tebalina gye babitunda naye batikkiza ne minisita, tewabawo makulu. Abantu mulina kunoonya ani anaayimirirawo naga nti bane oluguudo lwaffe mu lukole, kuba gavumenti yekola oluguudo si minisita. Twagala eddagala mu malwaliro, minisita si yalitwalayo. Oba minisita si kibi, kintu kya kitiibwa kikulu, naye mulina okunoonya emiramu emituufu nti ewammwe egindi wavuddeyo minisita nga tewali kantu konna konna, ebitundu byonna mu Buganda nze mbitambuddemu. N'olwekyo yagamba londa nze kubanga ngenda kuba minisita si mutuufu, anoonya bibye. Weetaaga oyo analwanira ebyetaago by'abantu n'ekitundu ne bw'ataba minisita. Naye bw'oli bw'afuna oba minisita tusanyuka nti mu kyalo kyaffe minisita avuddeyo, tekiba kibi. Ne minisita obaako engeri gy'ayambe weewaawo, naye nga emiramu emikulu kunoonya muntu alina busobozi, si kulonda oyo bajjamu obwa minisita. Ye ani yayogedde ne pulezidenti alyoka ababuulire nti ono gwe nja okuwa minisita, kwabo bonna abeesimbyewo. Era omuntu yenna n'akuwa ensimbi ez'okunywamu enguuli nti kubanga minisita talina mugaso mu kitundu kyo n'eri eggwanga. Awo nno weewale abo abakuwa ekyennyanja, tambula n'abo abakuyigiriza okutega. Mwewale ababawa ebyennyanja, mwekwata ababayigiriza okutega. Mugende mwetegere ebyennyanja bimwagala okulya buli budde. Omugaso oyo yasobola okulwanira bannayuganda mu mazima. Y'oyo alwanirira ezikiremesa okukula. Basawo ne bannyabo, abantu ba Kabaka, okulonda nga kuwedde mukuume emirembe. Bannayuganda mbasaba mukuume emirembe. Uganda tekungulwa, ffenna tujja kugirekawo. Gwe balonze gw'otayagala muleke ajja kufa mu budde bwe. Bwe kiri buli omu kufa abatudde wano tujja kufa tuggwewo nga Uganda weeri. N'olwekyo leka kulwana na muliraanwa olw'okuba tawagira gw'oyagala. Bonna bajja kufa baggwewo. Bwe kiri. Naye ku nsonga za Buganda kyemba mbagamba nti Buganda lwazi. Tekulugguka nga musenyu. Tewotoka nga nvandiro. Tedduda nga kyannyanja. Temubugutana mu nsonga za Buganda. Tuziriko. Ne mu bya Uganda bye bisaana okubeera. Tetwala kubugutana gy'obeera Buganda egenda kuggwawo. Eggwanga liggwawo, liggwawo litya. Ab'omutima bonna baweddeyo n'ab'embogo n'ab'enkima n'abaaki. Naye abantu bazaala. Abantu bazaala obwana, ndabya obwana. Eggwanga liggwawo litya. Ate tubufalaasira ebintu byaffe. N'olwekyo temugwanga na mbulago. Twawulidde abagamba ensonga eno nkulu. Twawulidde abagamba nti bagenda kukuba abantu amasasi. Tuwulira n'abalala batisatisa abalonzi. Amagezi g'empa ge gano. Buli munnabyabufuzi afuba okuwangula emitima gy'abantu so si mibiri gyabwe. Munnabyabufuzi bw'awangula emitima gy'abantu bamukkiririzaamu, bamwesiga era bamugoberera.
wabula bw'awangula emibiri gyabwe kwe kugamba ng'abajjako obulamu bamutya era ayinza okubafuga okumala ebbanga naye gye biggwera nga bamwesamudde ago ge mazima gataliiko kintu kyonna. Idi Amini ne Milton Obote balina amasasi era baawangula emibiri gy'abantu, abantu baabatya naye baalema okuwangula emitima gyabwe era baamala ne bagwa. Bannabyabufuzi bawangula emitima gy'abantu bajja kubagoberera so si mibiri gyabwe. Nolwekyo twagala kuwulira ayogera ku kutta bantu, okutta abantu bafuse biyenje. Omukulembeze oyinza otya okuyimirira awo noyogera mu ngeri y'okubalaata okutta abantu nti kubanga enseegula mirambo. Omuntu ayogera bw'ati asobola okutabangula eggwanga, situbyagala. Tusaba n'akakiiko k'ebyokulonda kategeke okulonda okwesigika. Omuntu bw'awangulwa mu mazima kimuluma naye akkiriza. Omuntu bw'awangulwa mu mazima kimuluma naye akkiriza. Omuntu bw'alowooza nti okulonda tekubaddeemu bwesimbu asigala akukkuluma. Ebyo bye bivaako okuwakanya ebivudde mu kulonda. Muyinza okuba mukyajjukira oba Oweekitiibwa Richard Kabanda yali wa myaka emeka mu 1980 naye mu 1980 Paulo Muwanga yewe obuyinza bw'akakiiko n'alangira nti Obote awangudde so nga abantu baali tebamulonze kyekyavaako olutalo lw'eruweero. Ensonga eyo nayo nkulu kyokka okulonda nga kuwedde buli anaawangula assa ekitiibwa mu abo abataamuwagira omuli n'abaamuvuganya. Bw'ossa ekitiibwa muntu akuvuganya ekitiibwa ate gwe kikweyongera. Simanyi lwaki abantu abamu tebakiraba ekyo. Basikaŋŋane mu mikono. Uganda tegulwa fenna tujja girekawo. Ate ebyokulonda nga biwedde ebyobufuzi tubizze ku bbali tudde ku mirimu. Abantu baagala okwogera ebyobufuzi okusibya by'obudde ne batuuka n'okukooya ne bakunyiisa ne rediyo. Ebyobufuzi bwe biggwa nga tubiteeka ku bbali nga tudda ku mirimu. Oweekitiibwa Sipiika neyanziza omukisa gw'ompadde era mmaliriza nga neebaza abaweereza b'Obwakabaka naddala abo abategedde enkola ey'omulembe omujja, abayiiya, abanyiikivu, abeerufu ate abakola n'okwagala. Mbeebaza nnyo nnyini. Tuteekwa okwesammulira ddala enkola ey'okulya ebitali byaffe. Tuteekwa okwesammulira ddala enkola ey'okulya ebitali byaffe. Tuteekwa okwewala enkola eyagadibye nga lye okukola ebintu sambala okutuukiriza oluwalo naye nga tokoze na mutindo. Tuteekwa okwewala obunafu. Saagala bantu banafu bannange bakooya. Tuteekwa okuwala obutakuuma biseera, okwekwasa kino na kiri buli budde. Tuteekwa okuweereza abantu mu kwagala. Emirimu gijja twanguyira nga betukoleramu tubaagala nagyo emirimu nga tujagala. Nebaza baminisita bannange bano gye bakola batali kweganya. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Omwaka gubaddemu ebintu bingi. Abantu bano bemulaba nga beetawudde. Ate mba oluusi naye mbakunya nnyo oba. Naye tebeeganya tebakoowa. Tubeebaza nnyo. Neebaza ab'amasaza.
ab'amasaza tubawuubye anti fe tuba tukola mirimu gya kabaka ate kabaka bamuyita mufumbya gganda nanta ababalirira batyabi sigenda kubabalirira naye mukoze emirimu mwebale bannange waba otunuulira tuto mutofaali baabo bali mu byoluwalo baabo programu z'emmengo beetala baveeno baddeeni nagenza okutuuka embuulire nga pokino yatuuse dda asula eri kisunkuwala kwegamba ne Katambala naye namulabyeyo mu kuziika Haji Ssemakalu kituzaamu nnyo amaanyi ndowooza Obuganda busanyufu n'abaami ba Kabaka bonna ab'amagombolola oluusi bakola ebintu nange neneewuunya mba ndowooza nti oba tugenda bakooya ogenda okulaba nga tebeera bakomyewo nga bakola kino bakola kiri mwebale nnyo omwoyo gwa Buganda ogutafa naye okusinga byonna nebaza abantu ba Buganda ab'emitendera gyonna abatuwadde obuwagizi mu mwaka oguwedde obutuusiza ku ebyo ebitonotono bye tusobodde okutuukako olugendo lukyali luwanvu naye era yaddeko mu buli mbeera yonna bulijjo mwekuumirenga ku nantalinnya mu kateebe ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka nsonyiwa Oweekitiibwa Sipiika Minisita w'ebyenjigiriza ndi bubi wano Oweekitiibwa Kaawaase ate mumyuka owokubiri wa Katikkiro twatandika omulimu gw'okuzimba kampasi empya ya Lubiri High e Buloba sebo webale enteekateeka ne banno abaddukanya essomero ly'e Lubiri kaakati bulijjo Oweekitiibwa mukanda omulimu ogwo namuganye nteko okugula ku lw'okusooka olujja nga saawa 4 ngenda ku kampasi wali e Buloba nammwe mujje mu ssomero lya Kabaka abasobola mujje mulabe bye tukoze e Buloba saawa 4 nja kubanga ndi Buloba okulaba emirimu egyo webale nnyo Oweekitiibwa Sipiika. Tulaba BBS terefayina yaffe tukyali mu lukiiko lwa Buganda luno lwe lutuula olwokuna mu lukiiko olw'omulundi ogwa 23 era Katikkiro ayogedde ku nsonga nnyingi ddala naye gy'olina okujjukira y'enkola empya gy'atuumye awolotala mu nkola ya awolotala Katikkiro bw'anaaba azzeemu okuŋŋaanya ensimbi mu nkola ey'ettofaali okwetula amasaza g'Obwakabaka n'ebitundu ebirala agenda kuba agabira abantu baayo ensigo eza lumonde emmwanyi n'ebintu ebirala olw'okusobozesa abantu ba Buganda okukulaakulana n'okwejja mu bwavu n'olwekyo enkola ya awolotala gimanye nti ettofaali we liddiramu ejja kuba ekutuukako. Katikkiro mu nkola eno eriwo embeera y'ebyobufuzi ebikutte akati nga bw'oyinza okugamba afalaasidde abo bonna abeesimbyewo baleme kunyooma abantu ba Buganda baleme kubagula n'obusente era alabudde kwabo batandise okwogera ebigambo ebikaawo n'ebyokutiisatiisa nti bajja kukuba abalala amasasi kino naga nti kiyinza okuvaako obutabanguko era bannabyabufuzi kwe kubasaba nti baleme kuwangula mibiri gy'abantu kubakaka kubaagala naye bawangule emitima gyabwe olwo buli kimu kijja kutambula bulungi. Olukiiko lukyagendera ddala maaso okugera kwa Katikkiro ku mulundi guno kututte essaawa 1 n'eddakiika 50 ng'ayogera ensonga nnyingi z'abadde alina okutangaaza ng'esinga obukulu kwe kulaba ng'addamu okunyweza ensonga ssemasonga 5 ezaasoosowazibwa olw'okulaakulanya Buganda okugizza ku ntikko. Kati kye tugendako mu kiseera kino okusinziira ku nteekateeka nga bw'eri kwe kuteesa nga boogera ku kwogera kwa Katikkiro nga bukubadde biki ebivaamu. Jjukira wakyaliwo okulaga alipoota ey'ensonga ezikwatagana ne Buganda ssaako n'ebweru wa Buganda. Ebyo nabyo bigenda kwogerwako. Okyali ku mukutu ogwa BBS terefayina yaffe. Nze Zambaali Bulaso Mukasa ndi ne bannange
bwe tukola mu kitongole kino ekyamawulire ne BBS terefayina yonna nga bweri kutuusaako buli kimu tukyusakyusa kuva ku BBS TV tukyagendera ddala maaso beera naffe. Ekyokumaliriza Kasubi nayogera ku kigambo eky'ekitiibwa ky'amaka, obuntu bulamu n'obugunjufu. Ayogedde ku bantu baffe abakolera ebweru ne batulugunyazibwa, naye ekyo tetuyinza kyogerako kinene kubanga twakikwasa omumyuka wa Katikkiro era tutegeezeddwa nti alipoota yamaze ogikola agenda gikwasa kabineeti bwenemala okuyitibwamu ejja kujja mu lukiiko luno. N'olwekyo ekyo mube nga mukyetegekera okujja kugo nga bulijjo bwe ŋŋamba nti bw'abaawo omuntu alina ekirowoozo ayinza okimutwalira nga tennajja wano mu lukiiko, ekirowoozo ekyo kibe ng'asobola okiteeka mu lipoota eyo. Ayogedde ku kulonda. Okulonda kyekiriwo kati era kyetugendamu, ebulayo ennaku ntono nnyo tugende mu kulonda. Ayogedde kusoma ssonga 5 ng'omwo mwe muli okulabirira okukuuma obwakabaka n'ennono zaabwo. Ayogedde ku federo, ayogedde ku nsalo n'okukuuma ettaka lyaffe, ayogedde ku kukola obutakoowa era n'okutukubiriza okubeera obumu. Kaakati ndowooza tuyinza okuddayo waggulu. Saagala bwe nkuwa omukisa okwogera ate otabike kino na kino na kino. Njagala kyetwogeddeko tukimalirize tugende ku kirala mu ngeri ng'eyo lwe tujja okutaasa ebiseera okulaba biki bye tuyinza okuteesaako olunaku lwa leero. Kasubi bamwogeddeko bulungi era Kasubi bwe tuba tutandika naye ng'atutegeezezza nti Kasubi yajja kuggwa era nga bino ebifo ebirala bwe bigenze nga biggwa, weewaawo nti omulimu ku bubwe tegutambudde nga bwe yali gwagadde, naye n'atukakasa nti Kasubi ajja kuggwa. Kaakati kyenva njagala twogere ku Kasubi kijjangu.
yatumulekere abeerewo tulifuna alikola bekwagala kutulibaawo. Ensonga endala ey'okutereeza ebika amaaso gonna n'ennono gwangwa obunaniza bwabika naye ebika biragaddadde ng'ate abasiige baawe balina obunani. Kino kyabulabe tekuli. Njagala okwebaza Ssaabasajja olw'ekika ky'engeri. Engeri eyo ku Buganda, engeri eyo ku Buganda eggwa lyaffe okuto. Tutereeze ebika ate tukendeeze Oweekitiibwa Sipiika, waliwo abakozesezza ebyobufuzi n'ebyenfuna okukutulakutula mu bika naye ng'ekigendererwa kyabwe ku nnafu y'ennononabuwangwa waffe. Ensonga eyo tutandikwatekona bwegendereza tujja kulowooza tugundi akaayira mutuufu naye ng'ekirisi emabega waakyo ekitala. Onkome bbiri ab'ebika bye baneneka. Olwekyo ensonga ezisobola Oweekitiibwa Sipiika nnumye naye okufa ennono n'abakulu b'ebika bagende banoonya abantu abo. Nyinza nako okugamba nti akatono k'enninaani n'akawolo. Webale nnyo, webalire ddala. Naye era nga Katikkiro bwe yatutegeezezza tulina okwebaza Ssaabasajja nti atandise okutereeza ebika era ekyengeye ate nga ffenna tutya jjajja w'engeye Omutaka Kasujja nti kubanga bwakukwatako naawe owoloma. Ndowooza ekyo tugenda okivaako tugende ku kitiibwa ky'amaka, obuntubulamu n'obugunjufu. Ennyabo. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Bagiteekeko. Oyogera amannya gy'ovudde b'okiikirira. Neebaza Oweekitiibwa Sipiika okulungamya obulungi olukiiko, ate ne neebaza Katikkiro waffe okutulungamya mu nsonga zonna ezikwatagana ku Buganda. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ensonga ninanga ssatu. Esooka yakwebaza. Njagala okwebaza Maasomoogi olw'ensonga nti yaleeta ensonga ekwata ku baana baffe abali ebweru. Oluvannyuma lw'okwogera kwa Maasomoogi era abasinga mbadde muwulira ti ensonga eno leediyo nnyingi, empapula z'amawulire zibadde zoogera ebikwata ku baana bano nga bennyamivu. Era njagala n'okwebaza gavumenti nayo evuddeyo n'eyogera ku nsonga eyo, kubanga minisita akwatibwako yatutegeeza nti waliwo omukyala yava e Kenya ng'atwala abaana yakwatibwa. Era ne leediyo naddala eya Busooga ntera ogiwulira oyogera nnyo ku bigambo by'okutwala abaana ebweru n'okuvumirira. Ssebo Katikkiro njagala okutegeeza n'olukiiko nti naffe ku mikolo gye tubeera ensonga eno bwe tubeera tugyogerako nga tukaatiriza okutwala abaana ebweru. Okwebaza okulala neebaza pozi njagala okwebaza Katonda atuusiza mwaka guno ne paapa waffe yatukyalira kubaka bwe yatuwa byakwataganira ddala n'eby'Amaasomoogi. Yatugamba tulina okubeera obumu, tulina okunyweza amaka gaffe, naye yalabira ddala ng'Amaasomoogi bwe yalengera nti bwe tunaabeera obumu ensi yaffe ejja kugenda mu maaso. Bannange, nze ndi mwennyamivu bwe tulaba nga tuweereza Obuganda naye nga tulinamu okwerumaŋŋana. Nsaba tubeere bumu, tuwaŋŋane ekitiibwa ate tusse ekitiibwa buli omu kyayogera. Bwe tuba nga tuli eyo gye tubeera, njagala
tube nga tusosowaza ensonga za Buganda ezinaatuusa Buganda ku ntikko. Ekirala njagala poza ekirowoozo kyange kigenda wa Minisita Kawuki ssebo osooka okuyozaayoza okufuna eddenzi kuli kassebo kulikira ddala. Ssebo Minisita, ekirowoozo kyange kiri nti nga tuli masaza gaffe nandisabye tukolenga entereza y'emirimu gyaffe egy'essaza. Onsonyiwe nti nagambye nti tuleme kukwataganya bintu bingi mulundi gumu. Ekyo ojja kutuukirira Minisita okimutegeeze. Weebale nnyo, weebale ddala. Waliwo omulala Samulagwe. Weebale nnyo ssebo omukubiriza w'olukiiko, ng'erinnya bw'olyanjudde ndowooza abakiise baliwulidde. Gamaleeyo. Damas Mayanja Onesimus Mulabu. Ate otidde baŋŋambye oddimalayo. Mukama wange njagala kufunza akantu kano ak'obugunjufu. Batubuuza eyo gye tutambulira. Obugunjufu ku nguudo nga buweddewo, abaana abawala bambala batya? Ye tukiragajjalidde. Ekitiibwa ky'amaka, omuntu avaayo ayambadde atya? Basaba eddoboozi lyaffe ku nnyambala y'omwana omuwala Omuganda, y'omukyala Omuganda n'omulenzi, naye ennyambala etuswaza emalawo ekitiibwa kya Ssaabasajja mu Buganda. Sinnalaba muyindi ali kuno ayambalanga omwana omuwala Omuganda. Sinnalaba muyindi atudde ku boodabooda omukyala ng'abakyala baffe abawala baffe bwe batuula ku boodabooda. Mukama wange y'ensonga yange ey'obugunjufu n'ekitiibwa kya Buganda. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Weebale nnyo. Nyabo. Neyanziza omukubiriza w'olukiiko ow'ekitiibwa Katikkiro Bateesa bannange. Nze leero nnyina essanyu lingi. Nnyina essanyu lingi kubanga abenge tweyongeddeko. Abenge muyimukeeko babalabe. Tukyali batono bannaye twetaagayo abalala. Twasabye amannya gonna ogoogere. Amannya gange nze Rehema Nakawooya Kasule. Otyo. Neddirange nga nkikkaatiriza. Ekirala ow'ekitiibwa Katikkiro nga mpita mu ggwe, luli wayogera ku nsonga n'ogamba bakayitanga first bench kemutuddeko, naye ndaba ow'ekitiibwa Kasule Mugerwa aliwo omu yekka ku bakyala. Ekyo nja kikomyawo. Ekisembayo nga njogera banaye ku bugunjufu. Ffenna bali wano tuli bagunjufu, naye tulemeddwa okugunjulwa abaana baffe. Abaana baffe tetubafaako. Ffe gye tuyitira eyo n'ebyo byonna bye mwawulidde abaana bali mu nsi z'Abawarabu. Nze omwana yaŋŋamba nga ngenza obbalaba, n'aŋŋamba nti nze kanfe nga ndi muto naye nga neeyagaddeko naye neme kufa nga ndi mbwavu. Kyekyo omwana omuwala kye yaŋŋamba. Ng'asobola okukola kyonna kye bamugamba yeeyagaleko abeereko omugagga. Kati nze kyensaba bannange, yunivasite zaffe n'ebitongole byonna twongeremu essira mu by'okusomesa abaana eby'emikono. Tuosomesa omwana ekintu ky'omu mukono oba ne kigenda mu mutwe, omwana oyo ajja kuba mugagga emirembe gyonna. Nga ndeeta ekyokulabirako w'ennyambala n'ennyuma abaana be tusomesa abankolera bino emyezi egi 3 ng'omwana agunjuse, beba abaana abatajja kubeera ku nguudo. Waliwo ennabaddeko awo nga ndi mu mmotoka, abaana nga tuva kusaala, abaana nga banyumya babiri abalenzi ne bagamba,
kulonda kakutuuke tugende tuluutinge. Nenyamidde nnyo kubanga abaana babadde boogera Luganda ate babadde basiraamu, tubadde tuva kusaala nabo juma, okulonda kutuuke tugende tuluutinge. Kati bannaye ffe nga Buganda, abaana ba Buganda tubakoledde ekyokulaba nti abaana abaffe si be bali mu ebyo ebigenda mu maaso mu nsi. Bane okuteesa kwange kukomyawo. Webale nnyo, webalire ddala. Tugendeko Essese. Neyanziza owekitiibwa omukubiza w'olukiiko luno, n'okusinga byonna nebaza owekitiibwa Katikkiro. Emirundi egisinga obungi onkyamula, ate bw'oba okyamuse oyinza okukola ebiyitira oluusi oba olyawo, naye nkyamuka bulungi owekitiibwa. Tuli ku kigambo mpisa. Nebaza Katikkiro aleese omulamwa guno. Tetugenda kuzza Buganda ku ntikko okujjako ng'Omuganda azze ku mpisa, naye tugenda zizzaayo tutya. Waliwo ekigenze kituwabako, tetukyalina maka. Amaka g'Omuganda tegakyaliwo. Nze mu kulaba okwange okufunda oba mbirabira Ssese, amaka g'Omuganda gaabanga yunivasite ya mwana. Tuddire yunivasite tugijje gye tugirowooza tukisooke tugiteeka awaka. Muyinza n'okubanga na yunivasite gye njogerako temugimanyi, kyabanga Kyoto. Tetukyalina Kyoto waki, era omwana yavanga awaka ng'alina ne PhD. Katikkiro kye yagambye musalirako ekibanja wali ng'amaze okukuguka. Naye kati abaana n'okubazaala tetukyabazaala. Mumanya ani azaala abaana baffe kati? Baana ba nnaku zino. Abaana si baani? Si baffe naye ba nnaku zino, nze abange bange. Abaana tubadde okubanga bali baffe. Olujja lw'Omuganda terukyaliwo, n'eddiiro terikyaliwo, n'ekisenge kumpi tekikyagira ki? Tekikyaliwo. Omwana bw'afubutuka eno oba omugenyi yenna atuukira na mu kisenge owenyula bwonjuzika simanyi. Naye sebo okuzzaawo empisa mu bantu tukwate ku maka. Era njagala okwebaza Katonda nti kati twogera ku bitukwatako nga tetwetya. Tulekerawo n'okwetya. Okutya nakyo kibi. Mukama waffe bwe yali awa abantu ensigo, waliwo bwe yawa talanta 10, waliwo bwe yawa 5, bwe yawa 2 n'emu. Naye gwe yawa emu yalina okutya era okukakkana, yalina kugenda mu muliro. N'olwekyo n'okutya nakyo kye kimu ku bibi byaffe. Twewala okutya nga tukola ebintu ebituufu. So empisa y'ennono y'Obuganda era kwe kukulaakulana kwayo. Nze nsaba tuzze empisa mu maka gaffe, tunyweze amaka, naddala abakulembeze bannange, naddala ab'amasaza, tuzimbe amaka g'abantu. Tetulina kye tugenda kukola kyonna ne kigenda mu maaso ng'amaka gafaanana nga bwe gafaanana olwaleero. N'ekkanisa tekikkiriza, n'emizikiti tegikikkiriza. Kagube muzikiti nga tegulika, kebe ekkanisa nga teriiwo waka, kebe ekereziya nga waka teriiwo. Olugendo luyinza okuba nga lukumenyera bwereere ogenda mu muki? Mu muzikiti. Kubanga ononayo sakramento oba mu kanisa. Sakramento zotosobola kufunira waka, naye ekkanisa erina kubeera waka. N'olwekyo Mukama wange Katikkiro, omulimu gwe tulina okukola omunene nnyo, kunyweza amaka gaffe n'abaana abagalimu. Abaana bava waka nga bamanyi kye beetaaga, naye kati omwana ava waka ng'atuuse ne mu yunivasite n'agenda ebweru nga ne kyetaaga tekimanyi. Ogwo omulimu gwaffe Ssaabasajja Kabaka Wangaali. Webale nnyo. Tugendeko e Bugerere.
maka. Nsanyukidde nnyo ekigambo kya puroguramu eyawolotala lumonde kubanga puroguramu eyo yegenda okutuusa amaka ku ntiiko. Erimu ebitooke, erimu emmwanyi, erimu n'ebirala. Amaka gataliimu mmere tegaba na mpisa kubanga omwana aba mukambwe, maama aba mukambwe ne taata aba mukambwe. Era n'amaka gataliimu ssente tegaba na mpisa. Olw'ensonga ensonga esinza okugaba ne bataata mu maka, amaka ne gasasika. Taata bw'ogenda okumusaba ekyomusaba mu maka alina kambuwala, oluusi n'emiggo nga givaayo, n'adduka mu maka, maka ne gafa. Era amaka agasinga ebyobulamu bifudde lwakuba nti amaka tegalimu bya bulamu. Amaka galina okubeeramu ebyobulamu. Tulina okulaba nga tuzimba amaka nga mayonjo, kwe kulaba nga tujja kufuna amaka amalungi era amaka gagenda okuwangaala. Ku nsonga eyo ey'amaka, taata ow'ekitiibwa Katikkiro oba abantu engeri gye twagala ennyo Ssaabasajja ku kyennyambala bwe yandivuddeyo bandibadde tweddako bannanga abaana baffe bayiseewo ate mu kwambala kati obubi ennyo. Bwe baboogerako emabegakaawo ate kati balinga ababagamba nti kati muyitire ddala nga mwambadde bwereere. Bannanga ebigambo si birungi nnyo ate oluusi ffe tubawaana mwana anaanyumye naye anyumye gwe akuyitako ng'onaawe okola ki otunula. Naye nsaba ensonga eyo taata ow'ekitiibwa Katikkiro eyitiridde ey'ennyambala. Omuntu n'abeera ku graduation kwegamba nga mama ne taata tokola ki toyawula, ne bakyalira abaana nga mama ne taata tokola ki n'omuzadde. Ensonga eyo taata nze nsaba tugirwanyise nga Buganda. Tuswala bali betukoppa yennyambala yaabwe ate ofa abazungu tebalaga mabeere naye ate ffe ebitundu ebyaffe ebituswaza byetukola ki byetulaga. Nsaba taata ensonga eyo ekole ki ekolebweko naye tuswala abaana baffe batuswaziza nnyo. Nolaba nga omulenzi empala agisibidde eno so nga kati mutabanyi wange Fred ali awo ayambadde bulungi nnyo asibidde mu kiwato empale yenywedde naye nolaba nga omuntu asibye balansi neweebuuza ayagala ki n'oyita mu bantu nga buli omu akuyisaamu ki buli omu akuyisaamu amaaso. Nze nsaba ffe ffennyini ffe tuba tubeera ensonga tulwanyise ensonga ezo nga zivuza mu maka gaffe. Ffe tuba tubeera abasomesa abakola ki abasooka tulwanyise ennyambala nga ekyokulabirako kirimu ffe abakulembeze mu maka gaffe. Neyanziza nnyo neyanziire. Webale nnyo. Ensonga eno erabika bangi tukyagirinako ebirowoozo bingi nnyo naye nsaba ebirowoozo mubiweeyo byongerwe okutunulwamu kubanga njagala ebulayo ensonga nyingi nnyo. Tugende ku nsonga y'okulonda. Neyanziza nnyo mukama wange Sipiika, babaka bannange mwenna. Ensonga y'okulonda efuuse ensonga mu kiseera kino naye weewaawo gye tulaga gye tugenda amanya tewagatuwolesa owekitiibwa nze Nuwa Kawuma Sajjabbi ndi mukiise okuva e Bugerere. Nze Nuwa Kawuma Sajjabbi ndi mukiise okuva e Bugerere. Ensonga mukama wange Sipiika ey'okulonda efuuse ensonga essaawa eno naye mbadde n'obweraliikirivu bungi naddala ku ntandikwa era olwaleero nagambye kange oba kutya nina okugula tiketi ngende e Uganda ntuuke mu lukiiko mpulirize mukulu waffe kyagamba. Osanga kyekinanzikakkanya emmeeme naye njagala okwebaza Katonda ate era nsaba olukiiko muneegatteko tusiime Katikkiro lw'entanda ennungi bwetyo gyatusibiridde nga tugenda mu kiseera etaliimu kyekubiira
ejjudde ebigambo ebikulu ebyereere. Tuzzeeyo obubaka buno eri abantu baffe. Embeera yonna ejja kutereera. Mwebale nnyo. Tugendeko ewa Katambala. Kamange Speaker, ensonga y'okulonda Katikkiro nga bwagikubye yonna nange gyenze okumusiima. Kamange Katikkiro, embeera eri mu bantu baffe mu by'okulonda wooviidiyo nga bwe budde obusingako okuba obulungi. Okulonda kwe tugenda okulonda kuno kutugendamu bw'okutunira olwaleero era n'okugobera obulungi nga tetwebisse wadde okubikka amaaso gaffe okulaba nga kulimu obulyaza amaanyi. Naye ebigambo bye waakingingumizaamu. Buganda ggwanga ddene nga bw'olyogera bulijjo era nga tulimanyi. Bwe ngenda ntunulira amawanga agatwetoolodde agalinaanye Buganda era n'ofuluma n'ebweru wa Uganda, waliwo regions, waliwo ebitundu by'olaba nga bitandise okuteeka amaanyi mu bitundu byabwe okubeera n'amaanyi mu ssaawa by'okulonda n'okusalawo kwabwe. Buganda bw'ogitunula olwayo mukama wange wadde tewayagadde kyogera ate wakiŋŋaanye naye sijja kyogera mu ngeri eyo. Wadde Buganda erina abantu bangi beesenzeza mu bitundu byaffe, naye ebitundu bingi ebya Buganda ebisindikiddwamu abantu abavudde mu bitundu ebirala bajje bawangula ebifo byaffe. Ekyo nno kinwaza. Singa wetegereza abantu abavuganya abantu ba Buganda abasinga obungi bavudde bweru wa Buganda nga bazze n'amaanyi mangi nnyo n'ensimbi nnyingi nnyo okujja okuvuganya bazzukulu ba Nambi abali mu Buganda. Tekitutiisa kubanga Buganda tejja kuggwawo leero, naye abaliwo olwayo banaafuuka omusaayi gwa Buganda eryoke ekule, tujja kusanga obuzibu. Tusaba abantu baffe abalonzi wadde embeera eyo weeri n'ensimbi weeziri naye nabatandika okutunuulira nti lwanyaago weebutambala ekimututta yeesimba eggulu ku ssaawa eno eyakanayokyani wadde gundi yamuleese naye yasaanya okwesimba eggulu. Ekyo nno mukama wange sekyenuma era kyekindeese olwayo kazindaalo. Tukusaba mukulu waffe n'abo abantu abaana ba Nambi Buganda neetandika okuba n'amaanyi, etandika okumanya nti ono gwe baleese kangeze bugeza erinnya lyo tojja kwagala eryakatambala nga yeesimbye mawokota ku mwana waayo. Oyinza okulaba nga waliwo ensonga n'oleba edda nga bamuleese kumuteekawo kutwalako bifo ebyo baweze omuwendo gw'okutunafuya mu Buganda. Kyo kikyamu nnyo. Tusaba abantu baffe batunuulire abantu baabwe n'abantu abazze n'omusimbi okwesimbawo nga bava mu bifo ebirala batandika okubatunuulira nti ekimuleese olwaleero n'akayimba ke yakubiriddewo ennaku 3 eziyise n'amanya ge yeeyita na kino kye yeetuma wadde tugaana amannya emboga esenza na bwe kimu kisenza oli neeyita Naatumi naye nga tesi ye Naatumi. N'olwekyo tusaba ekyo nakyo abaana ba Buganda batandika okitunuulira obudde gye bugenda. Bantu bagabanya ebifo bingi naye ne Buganda esigaddemu amaanyi nibo bagala gitutwalako nga bayita mu bifo ebyo. Ssaabasajja Kabaka awangaali. Ekirungi nina Katikkiro yatugambye nti abantu abali mu Buganda bonna bantu ba Ssaabasajja era n'atutegeeza nti tulondere ddala abantu betumanyi abajja okugoberera ensonga zaabwe. Oweekitiibwa Gasolole Kojja. Neeyanzizza nnyo mukama wange Sipiika mukisa gw'ompadde
mu byonna njagala kwebaza Mukama Katonda olw'ekiseera kino kyatuwadde okuteeseza Obuganda. Mukama wange, ensonga eyange egenda ku okutereeza enkola y'emirimu nga Mukama waffe Katikkiro bw'atulambise. Njagala nnyo okumwebaza olw'amaanyi g'ataddemu ng'atereeza. Ensonga eyo egenda kujja mu maaso wano, okutereeza enkola y'emirimu. Simanyi oba wali agadde okulindako tumalirize eddala kino ekyokulonda. Bw'oba nga kyoliko maliriza ensonga yo ekyokulonda. Kulonda Mukama wange nina kalulu kamu sina biri. Sebo sebo yeyi sebo amanya nze Edward Kamya Lugombo nga nkiikirira Kyaddondo, era Katikkiro bw'ava okwebaza bano newankubadde nga tulina bangi bannaffe be twali nabo, kaneebaza abo abatuyamba mu ngeri zonna. Kaakati ngenda okutuuka ku nsonga yennyini. Ekigambo ky'okulonda kino nze ŋŋamba bannaffe abali obusente babaadde mulye naye nga mujjukira nti Obuganda y'ensi yammwe. Ekirala kyewuunyisa nnyo okuwulira ng'omukulu agamba nti mwalonda bubi, eyo temujja kufuna kintu. Mwalonda bubi, omubaka si mulungi, so nga enteekateeka ya gavumenti yalibadde etya. Gavumenti bweba eteekateeka bwemanya enaafulumya amasomero erimanya nti nja kuzimba amasomero 40, egaba tefaayo oba balonda batya eba program. Obote gwesayagala nnyo yakola bulungi nnyo ku nteekateeka z'amasomero, yagagabanga n'amalwaliro. Nina obuli omukulu ng'agamba nti emwalonda bubi, so nga ate n'ow'ekibiina kyabaayeeyo naye ajja kuyita mu luguudo lwe lumu. Bannaffe wadde musaze eddiiro ne mulaga eri, mujjukire nti Obuganda bwe bwamu. Ffe ab'Emmengo tetulina ajja yajja, naye kyensaba nti mulonde, kubanga betalonda obululu bijja kufa, abasajja bayitiremu awo nga tusunguwadde. Naga sijja kulonda, n'oli n'agaana okulonda. Mukama wange nkubira omulanga abali obusente mu bulye naye nga mujjukira Obuganda. Eno ennonda gy'otunuulira bw'owulira ebyogerwa abakulu bikulaga bulala nnyo nga biraga ebiseera ebibi, naye mugumire mwagumidde. Mukama wange Sipiika neyanze nnyo akatundu kano, neyanziza Katikkiro Mukama wange okusiima omulimu gwe twakola, naye okwadde ekibi amannya ogweddeko matono, naye amanya twali bangi, twali abantu 6 ne baloya baffe 2, naffe tuli abantu 4, naye ka neebaza okwogera ku okutusiima. Tetwamanya nti ojja kutusiima bwoti. Webale nnyo webale. Abantu nabo abali mu musango ogwo yali Dr. Kimala Mwami Lugongo oyo, Mwami Charles Senkungu ne Mukyala Saida Najjuka. Era ndowooza oluvannyuma bwe mukkiriza, oluvannyuma omu ku balooya anaatuyitiramu, kubanga ekintu ekyo kyali kikulu nnyo, ffenna tutegeere omusango gwe gwatambula. Tuli kulonda esawo. Era njagala okubajjukiza nti ne rediyo yaffe ya CBS kweri butereevu eweereza ebigambo bino butereevu nga bulijjo. Neyanza nnyo Mukama wange Sipiika. Mukama wange Sipiika, ensonga amanya erinnya nze Mitimbo Gonza Akagumba, kiikirira bavubuka naddala abankuba za Mbogo.
mukama wange sipiika, ensonga gyo Katikkiro gyayogeddeko ebyokulonda nkulu, era ffe ng'abavubuka b'omulembe guno omutebi etukwatako, kuba abasinga abeesimbyewo n'abalwanyisibwa mu bwakabaka bwaffe buno bwa Buganda, abantu bonna abali waggulu abalowoozebwa kubwa pulezidenti nti be bakulembedde balwanyisa kusinga bankoba za mbogo, ate nga nze benvunaanyizibwako mu lukiiko luno. Kamange nsobola okuwaayo ekyokulabirako. Omu ku beesimbyewo yagenda e Butambala, bwe ayasinga okutulugunyizibwa yali Muwanga Kivumbi. Oyo Muwanga Kivumbi waffe nnyo ngaffe abankoba za mbogo. Tuleme kwogera ku mannya. Mpadde kyakulabirako mukama wange. Kyakulabirako. Saagadde kwogera, mpadde kyakulabirako. Bwe twabadde e Buddu ewaffe Masaka, era omukulembeze owa municipality yamuyise Messi. Ekyo kitunakuwaza, era siyinza kutuula butuuzi nga nze abakiikirira mu lukiiko luno ninzinga mu kikono nakusirika. Newankubadde mukama wange Katikkiro alambise bulungi ensonga ezirina okugobererwa, tulina okukugira abantu baffe n'abaana baffe abagenze mu byobufuzi ebyowakati, era tulambike n'abantu ababalonda ng'ebitundu ebirala Katambala watutegeezezza kye bakola. Ffe tetuyinza kutunula butunuzi ng'abantu bagenda wano e Mawokota ku muzaana wa Kabaka ali eyo, ate ffe gwe tulinamu essuubi ffe ne tugaana omumuteekako olukomera okumutangira emisege egyagala omulya obuli. Ffe tusirike busirisi era tuzinga emikono. Maama waffe oyo tulina okumutunuulira n'ebitundu ebirala bingi. N'olw'ensonga eyo mukama wange, ng'ogyeko Katikkiro bw'alambisa emirimu gye bakola ababaka ba paalamenti, naffe ng'obwakabaka n'olukiiko luno nze nsuubira kitukakatako okutunuulira abantu abo bennyini abatufaako, abatunuulidde ensonga zaffe, abazirowoozaako, abazoogerako entakera, okubaako n'obubaka bwe tuwa abantu abagenda obbalonda okubatunula n'eriiso egyoki. N'ebigambo ebyo mukama wange sipiika. Ezebu. Mukama wange sipiika, nteesa bwenti nti olukiiko luno mpabula nti olukiiko luno lwegendereza ekkubo lino ery'okubaako ekiteeso kyonna ekikwatagana n'okuwagira oba obutawagira muntu yenna. Lwansonga nga Katikkiro bwe yatulambise, tuyina ensonga ezinokoddwayo. Omuntu gwe tuwagira alina okuba nga akola bino, alina okuba akola bino, alina okuba akola bino. Awo obuvunaanyizibwa bwaffe bwandikomye, naye singa tukwata ekkubo lyonna eritemera olukomera ku muntu yenna, tujja kubaako amateeka ge tumenya. Naddala amateeka agamu gakyatumye n'okulwanyisa si malungi nnyo, naye olw'okuba gakyaliwo tunakwata ekkubo eryo, naddala etteeka erikugira obufuzi obwensikira n'okugenda mu njuyi ez'obukulembeze buno obw'ebibiina. Ndowooza nti tusigale ku nsonga Katikkiro zatulambise, era ffe twekubirize kunoonya oyo omuntu gwe tulowooza nti yandisibiddwako olukomera, lwaki tumusibako olukomera nga ddala ensonga zinaziwagira, obanga abantu bategedde ensonga ze tumusaba awagire. So nsaba tubeere beegendereza nnyo, tuleme kusukka mu obuwabuzi obwo obulwadde bulungi, kubanga Katikkiro yatulambise bulungi biki bye tuba tugoberera nga tunoonya omuntu. Mukama wange sipiika, nawadde kyakulabirako, naye saagambye nti ekiteeso kyendese tuyise, naye tekigaana kuwa kyakulabirako. Naye abavubuka benkiikirira eryo ly'eddoboozi lyabwe, era balikkiririzaamu era baligoberera. Ensonga lwaki nze mbakiikirira mu lukiiko luno, abo mboogeredde. N'olwekyo mukama wange, omuteesa abadde aleese ekiteeso kye oba okuwabula kwe, nze benkiikirira kyekiteeso kyabwe, era n'abamu bwe bali wano. Nja n'obbasaba ne bayimirirako ne mubawulira.
mukama wange n'ebigambo ebyo nze kyenteesa wano enkola eyo eyongerwa okussibwamu mu nteekateeka z'obwakabaka okulambika abantu baffe mu ngeri gye balina okulondamu naddala abantu abo betulinako enkizo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nyabo. Neyanziza omukubiriza amanya gange nze Namale Amina nga nkiikirira ssaza ly'Egomba. Oweekitiibwa Katikkiro, nkwebaza nnyo engeri gye watulambise n'otubuulirira mu by'okulonda. Era awo nazizzaako kagamba okubuulirira okwo okulungi, nazizza akatambye emabega nga tugenda okufuna endagamuntu. Endagamuntu bwe zaayogerwako wano okufunibwa mu Uganda, abantu abamu baali baagala okisimbire kuuli, abamu naye Oweekitiibwa Katikkiro n'ovaayo n'olambika bulungi tendagamuntu simbi, eggwanga liba likulaakulanye, biki n'ebyayongerwako bye sijja kuddamu kati wano. Naye mukama wange Katikkiro, nfukamidde ku maviivi, kiba kitya mukulu waffe bwe tubanga tuyina rediyo yaffe, engeri gye watubuuliriddemu mu by'okulonda n'engeri gwe tusaanye okuwa akalulu kaffe. Mukama wange bemba siina ngeri ki yonna gye ndeeseemu mu ngeri mbi, mbadde nsaba ogende ku rediyo abantu baffe babeere nga bafuna okubuulirirwa okwo, kubanga n'Omuganda yagamba nti embuulire tefa yonna. Ekirala kano akakisa ke nkozesezza kubanga ndi mubaka Egomba, mbadde saagala nkasubwe kubanga twali musaza kanso ab'Egomba ne bantuma mbuuze bwe tuba tuyimba oluyimba ekitiibwa kya Buganda tuyimirira tutya? Ne mbagamba nti batuyise nja kgenda ekintu ekyo kyogereko. Neyanziza nnyo, neyanziza. Webale nnyo. Faith Boya High School tusange kilomita 15 zokka ku Kampala Entebbe.